Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukuto gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku channel eya Red Zone TV. Kakati leero ntandise n'ebigambo bya mwana mulenzi up top boss ebigenda maaso mu bimanyi ku nsonga za Buganda naddala ebigambo bya owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bye yayogedde kati nze ogwange gwa kunoonyezaayo ebirowoozo by'Abannayuganda. Ngenda kusooka nkuzeeko emabega twakuwa wano amawulire oluvannyuma lwa embassy ey'eggwanga erya Namibia mu ggwanga lya Germany okuvaayo neetegeeza nti Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga eryabwe erya Namibia naye embeera gy'alimu si nnungi yadde akatono wabula ali mu ddwaliro ly'oyinza okuyita butabikaweeyo, eddwaliro erijjanjaba abalina obulemu ku mitwe. Ennaku zino nnaku nga bbiri eziyise twakuwadde era amawulire nga Katikkiro ayina ebigambo byayogedde ebitaasanyusizza Bannayuganda ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka n'ebigenda mu maaso mu Buganda n'abikonekitinga ku by'obufuzi ebiri mu Uganda olwaleero. Robert Kyagulanyi Ssentamu nange wano ku Red Zone TV kino kankuwa endowooza yange siwulirangako Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'avudde Obwakabaka oba ng'avumye Kabaka oba ng'ayogedde ekintu ekikyamu kyonna oba ng'akunze abantu okuvvoola Obwakabaka. Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku Baganda abamanyiddwa internationally nationally ne mu Buganda nti be bantu abakyasinze okwagala Kabaka waabwe. We twogerera nga Katikkiro mu bigambo byayogedde ng'alinga ategeeza kyoba Kyagulanyi yakunga abavubuka babanje Kabaka, kyoba Kyagulanyi yakunga abavubuka. Naye neetegereza videos eziwerako sinnalabayo bavuma Kabaka. Abaali bavuma Kabaka yali oli omulenzi gwe baasiba n'abalala, naye eyo si ensonga eyatuleese. Ebimu ku bigambo ebituleese ensonga lwaki ndeese ebigambo by'omuvubuka ono. Katikkiro yavuddeyo n'ategeeza nti abakola bino nti baagala kukozesa Kabaka obukosefu bwe olwo Abaganda banyiige beekalakaase olwo bo bayiseewo ebyobufuzi byabwe. Wabula message zizze nnyingi nga zaanukula ebigambo bya Katikkiro. Kansooke nkuwa ebigambo by'omusajja ono bamuyita up top boss then nzije mbere nga nange nkuwa endowooza yange. Red Zone TV kwoli ate nabakubanga osubscribinga nnyongera okusaba n'okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata ku kade aka notification olwo ojja kuba tomisinga nsonga yonna lwe tunaaba tutaddeyo ojja kubeera omu ku abo abanaasookanga okumanya. Sooka obiwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. Simanyi Katikkiro akyebase zuukuka weebaka ki abantu nga bakyakubanja Kabaka waabwe. Abantu obalimbye by'obalimbye bituse ekiseera biweddeyo bagenda kukuyingiza emikwesese gy'emmese. Olaba watuuse okubalimba nti wayogeddeko ne beene gwe baakeera enkya ne badikira eyalingako okubeera nti ali mentally ill. Gwe noga nti wayogedde naye ng'ebigambo ebyamuvuddemu oyo gwe baga nti ali mentally ill bya muntu eyasibuddwa ali mentally stable. Abantu ojja bbawa Kabaka waabwe mukeera enkya ne mugamba abantu nti balina okwagala obuwangwa n'ennono. Omuntu tasobola kwagala buwangwa n'ennono and that person doesn't show no concern. Kati si musango bantu kushowinga concern kutandika kubuuza Kabaka waabwe aliwo, gwe si musango wabula tobavuvuba kuba oluvannyuma lw'okufuna information nti Kabaka waabwe yawambibwa ate naawe n'ogoberezaako ebigambo ebibateekera ddala ku bunkenke. Abaleeta enjogera ya Ssaabasajja Kabaka awangaale baali nnono. Kabaka Kintu bwe yamala okutereeza bino bye tutambuliramu leero n'agenda okuyigga teyadda. Be yali nabo ne batayogera bagamba bugambi Kintu abuze. Abamu bagamba baamuttirayo, abalala nti ensolo ze zaamutta ng'ayigga. Naye olw'okuba baatya nnyo bagamba bugambi Ssaabasajja Kabaka awangaale abali eri ebbali baleme kulowooza nti Buganda eguddemu omutawaana. Kati bw'omala okwogera ebigambo ng'ebyo abantu basuubidde kuliyakitinga batya. Kintu abaamuliko baamugaa nti yakola ki? Yabulirayo. Agwe wabaga Kabaka waabwe yagenda mu luwummula olwo lwatadda mukwano. Abantu iyitawo balage Kabaka waabwe baagala mulaba. Wano mukwano gwe yakamala okwogera ebigambo n'atugaa nti oli ku bunkenke obwaki? Nkwebaza kadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda.
mu nnaku ntono ezijja. Obunkenke obwaki bwatali muzi wa misango. That's why you have started preparing people for bad news. Obunkenke ngo bwoliko omanye ekigenda okuddirira kasitoma lono otuusa message ku bantu. Otandise okuactivating a defensive mechanism egamba abantu nti bannaye waliwo ayagala okweyambisa ebintu bya kabaka, obukosefu bwa kabaka, abantu beegugunge. Kati abantu ayagala ba controlling nga bukyali. So that they don't do that, atenga God responsible. Ne mukamaawo abantu jabba wa kabaka waabwe. Bino ebigambo byoyogera toyagala bantu bakulye mu maaso. Abakola bino balowooza ti Abaganda bajja kwekyawa olubeegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Kati ebyo ebigambo byogera osobola otandika okwekavalinga kuba oli ku bunkenke oga nti abantu ngenda bagamba batya tebaatabuke. Bajja kutabuka mukwano era bakukuyingiza emikwesese gy'emmese nze nkubuulira situka va mu kwebaka abantu obalage kabaka waabwe. Amot. Yes, obiwulidde ebyoyo ngenda kubanga nkuleetera ate tujagenda maaso n'okubanga tukuweereza gw'olina kukola ekintu kimu kwekuumira ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nawe atanaba kubanga osubscribinga ng'ogudde ku updates zino nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ako kakuyamba okubeera nga kakujjukiza n'otamiisinga nsonga yonna. Red Zone TV tubeerawo ebbanga lyonna nga tukutuusaako updates okuva mu nsonda ez'enjawulo. Kakati ensonga ezo omukulu oyo zaayogeddeko. Ebigambo by'Oweekitiibwa Katikkiro byabadde ayolekeza bannabyabufuzi naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ye gwe tumanyi gwe baakwatira ku airport. Nanoonyezza nze nga munnamawulire, nanoonyezza ebiriwo ebigenda mu maaso we bikwataganira n'okukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga sikulabaawo siwalaba. Nenoonya akatambi konna ak'omuntu owa NUP, omuntu ali mu nkyukakyuka oba alwanirira eddembe oba alwanirira enkyukakyuka nga voola oba nga avuma obwakabaka nenkanoonya ne sikafuna. Nagenza okwetegereza ng'abantu ennamba esinga abavuddengayo nga boogera ku bigambo ebyenjawulo naddala ebivoola babadde bavaayo oluvannyuma ne bazuuka. Ate era bangi boogedde ebigambo nga tebali mu kibiina kino oba nga tebali mu kulwanirira nkyukakyuka. Twawulira ebigambo bya Frank Gashumba byayogera nga voola obwakabaka tagambibwangako. Twawulira ebigambo ebyogerebwa omukyala Fulufiga. Twawulira ebigambo ebyayogerwa Tamale Mirundi senior, naye teri yali agambiddwako. Ebintu ebyo biwanvu. Kyova olaba nga nkuleetedde endowooza ya Uptop Boss kubanga nange mulimu byenzikiriziganyizza nabyo ku nsonga zino nti kirabika waliwo obunkenke n'ebibuuzo n'okwefumiitiriza abantu ngenda bagamba ntya. Yensonga lwaki kati ekyo kye bakola bayinza okukikola nga kigenderedde kuteekateeka abantu mujje nga mulinga embeera gye mwamanyiira bagenda obbagamba obbabikira oba obbagamba amawulire agatali malungi nga mwamanyiira dda nga tekikyabeewunyisa nga temukyasobola kwekalakaasa temukyasobola kukomplaininga nga mulina kusaasira busaasizi. Red Zone TV kwoli tuwuliziganye mu updates eziddako.